Omukeeze mbadde ntuuza afande Bilal Katamba ye mwogezi w'eggye lya Uganda lya UPDF mu bitundu bye by'e Congo. Amagye ge twasindika e Congo gagenda kukola ki, gatuuseewa, lwaki gagenda, tugawulira mu kulima nguudo, gakyayinayo omugaso? Wali Major Bilal webali kwera nti oze kulikayi Congo nkyavuddeyo ovaayo noddayo tazzeeyo kuwumulamu katono nzirayo atoddeyo nzirayo kiri kitya nawulira javudeko emabega n'obukulembeze bwammwe babukyusa ne bajjayo yali abadduumira ne baleeta omulala ekyabakosaamu ka oba emirimu gisigala gitambula bulungi mukyalina omugaso e Congo gwamaanyi nnyo kati ate muli mu kulima nguudo sokolamusa abatulaba abalabi ba Salam TV mwenna balamusizaako nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yongera weyanjule eri abantu abo amanya n'emirimu gyo. Okay, amanya nze Major Bilal Yusuf Katamba nga ndi mwogezi w'amagye aga UPDF division ey'omunsozi. Tulina division ey'omunsozi eyitibwa Mountain Division eri mu bitundu bya Rwenzori, twala bitundu bya Rwenzori, era nga nze mwogezi w'ekikwekweto kyakiyitibwa Operation Shujja ekirimu amagye ga UPDF n'amagye g'eggwanga erya Congo agabitibwa FADAK. Ekikwekweto kino kimanyi bulungi muto wange Mukiibi ekyatandika nga Novemba 3, 2021 kigenda mwezi ndoza 17 nga tulina abampembe bano kikyagenda mu maaso. Nze njogerera ekikwekweto ekyo ne division eyo ey'amagye. Omulimu ogw'abatwala omukulu mulimu ki? Okay, omulimu ogwatwala omukulu tuli bakuuma ddembe. Tukuuma Uganda nga ssemateeka bw'atuwa obuvunaanyizibwa obwo okukuuma ensalo z'eggwanga. Tulina abatujju ba Allied Democratic Forces. Omanyi obulungi nti baluddewo ebbanga ddene bagenda kwempu basusa myaka 25 okuva batandika. Bagenda mu Congo ne bafunayo naali buyise obubuddamu oba safe haven ne babeera eyo nga basinziira eyo ne bajja ne bakola ebikolwa eby'ekitujju ku bannayuganda n'abakongo bennyini. Baludde ebbanga bakola ebikolobero bino. Jjukira mu 97 bwe bagenda e Kasese St. John Seminary Kibulala ne bakwata baseminarian, imagine baseminarian 40 ne bawamba ne babatwala. Tebakomaawo mu 98 ndoza mu mwezi ogw'omukaaga nza 16 ne bajja ne balumba ekitwamba Technical Institute College Kabarole ne balumba ekisulo ne batta abantu ndoza kyali 10 ne batwala 8 baayokya ebisulo. Abaana abo bw'obalaba abamu baawona obalaba enkovu. Tebakomaawo ebikolobero badde bijja mu Kampala muno bwe baasulanga bomu 2-3 bwe baakubanga bomu paaka wa bajja nga bakola ebikolobero bingi nga bakwagala n'obubinja obulala 3 nzijukira bomu ezaalinga mu Buveera baalinga mu Buveera mu paaka buli wamu ng'abantu bali ku bunkenke. Abo ne batubazikiza kati ne badda ekyasembye ne bakolagana n'obubinja obulala obulina endowooza ng'eyaabwe obwensi yonna ne bakola ebikolwa eby'obutujju mu Uganda n'ebweru wa Uganda nga batta abantu. Ekyasembyeyo kye kya 2021 bwe baatika bomu zino 2 eza Parliamentary Avenue wano Central Police Station. Government President Museveni Commander in Chief n'asalawo nti ekimala n'akolagana ne Kinshasa mu counterpart we e Congo, His Excellency Tshisekedi Felix bakola endagaano memorandum of understanding emalawo abantu bano nga tukolaganira wamu era ng'ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwa Musenene 2021 ekikwekweto Operation Shujja ne kitandika nga kigenderwamu okukolera awamu okumalawo abantu bano abampembe. Congo ate yo oba baffe kalekaleko niye badde bakola Congo bw'otunuulira ebyalo bitulimu. Tuli mu North Kivu
ne Ituri provinces yebasinga okusimba amakanda ebyalo babigobamu abantu olwokuba nti tebalina abantu be ba recruitinga wiringire nga baagadde bajja ne balumba ekyalo Congo ne bajjamu abaana n'abavubuka abagaana babasala emitwe munye okusala ng'embuzi ne basala ebyo ne babyokya kati abantu bonna ne badduka mu byalo eyo ne bagenda ku camps mu camps ezo okumpi ne MONUSCO webadde naye ng'eno ebyalo byonna okuva obwa oyise n'entoroko okuva ebulasi n'ojja boga n'ojja chabi paka inama nga teri paka kampu eri kainama zokolinde katono nnyo afande Biralo atulaba tuli program Omukeeze guli naye mwogezi wa operation Suja yes mwagenda kunoonya ADF Allied Democratic Forces abayeekera aba Uganda abava mu Uganda abatandikira mu Uganda kwate bakyali ba Uganda bokka osanga mwa abenserera nyinyi sijja kuzimenya okay awe nyinyi mbadendaga batuga nti Congo erimu abayeekera bangi group ezisuba 10 twagenda kunoonya Allied Democratic Forces yes abayeekera aba ADF mwabasangayo gye bali abayeekera ba ADF twabasangayo bangi ddala abantu bano baludde nga bwegambye balina enkambi ebyo bita nkambi yayiwa Madina nkambi nyingi zetwakuba okusooka jukiriza si bayeekera ba Congo kyamirundi ebiri jukira nti abantu bano mu butuufu Congo yabasenza omulundi ogwasooka President Mobutu yabasenza osobola kuva mu nsi n'ogenda mu nsi ndala n'oteekawo enkambi ng'onnenyini olutasobola kuva mu maka ge gy'abeera ewaabwe omwana n'agenda ku mulirwano n'abeerayo nga semaka ku mulirwano tamukkiriza nti kola ki beerawo bakola ensobi ne bakkiriza abantu bano naye oluvannyuma baafuuka ekyambika nabo gye bali kugambye abantu abattibwa e Congo mu 2016 Erwengoma batta abantu 240 okubasala 240 abakongo so nga basanga fadaka bagikuba abantu babakuba so twalina ekizibu nga kikyali kya Uganda naye nga kifuuse kya region abakongo nabo nga bakoze eki okukiza nti bannange tukwatire wamu abantu bano tubakube kyava mu bbanga nabo baali babafuukidde akayinja mu ngatto so nitukwatagana era ndimba nsanyufu nnyo omulimu ogukoleddwa mulungi nnyo bangi tukita being put out of action waba akuba nayo n'okuba oba omusoose okukola ki bangi bafudde tufunye emmundu nnyingi nnyo nja kuzikulaga nzirina ebifaananyi zibirina mundu zetukutte abantu betu nudde abavudde nnyo ADF abaana mulimu abamanyi Oluganda kakati abo boogenda okutandika boogera Oluganda boogera Olusoga boogera Oluswahili nyo olulimi oluli Oluganda bazimba camps zino nga bataddemu training school bataddemu obusomero bye bayita amasomero bataddemu obulwaliro nga bali mu bibira wakati ADF nga bali mu bibira wakati atulaba meja bya ekikulu by'okubuuza nina bingi ani akuwano nga tonna ogenda wala nnyo ani akulembera ADF kubanga ebiseera bisinga betulaba abayeekera mu nsi yonna baga nti abayeekera abo omukulu waabwe bamukutte kati batugambanga nti Jamiru mukulu yali akulembera abantu abo n'akwatibwa ali wano luzira kati ani akulembera ADF gye mulwana kubanga tewaliwo bayeekera bonna mu nsi boyinza kugamba nti bano tebayina abakulembera era nti ono bamututte bakulwayo omulala kakati ADF ani agirina ani agidumira agikulembera bamuyita Musa Baluku akyali batugamba yafa Baluku yafa ate ekira kyolina okutegeera mu structures z'okulwana oba ez'ekijaasi oba ekisirikale ono bw'avaawo waddawo omulala kigamba nga bw'ogamba nti Baluku naye yafa Baluku gyali Baluku si ye Musoga Baluku we bundi bujjo baba bayita batya mukonjo era balinamu okuva kukwatibwa kwa Jamiru mukulu
balinamu okusikangana omugwa. Omanyi wali abantu babayita abanande. Omanyi ba colonialist bano bebajja ne bayalwamu Uganda yaffe oba Africa. Bagisalamu nga tebafuddeeyo ani aliriddawa. Kati weesanga abantu abanande bewandiise Baganda abakonjo nga bw'olaba nti abafumbira bali eno Abanyarwanda bali eri. Kati osanga abakonjo bali eno abanande bakola ki bali eri. Osanga abagegere bali Congo abanyoro bali eno. Abo bonna bakola ki bafaanagana. So abanande abeeri bajjumbidde nnyo liberation olutalo luno ku saidi ya ADF. Lwaki ti mu 1995 nga tumaze okuba ebuseruka abantu abo basigala bali ba UMFF Uganda Muslim Freedom Fighters abasigalawo ne bagenda e Congo. E Congo basangayo Beni bakwatagana Bunia ne bakwatagana aba Nalu National Army for the Liberation of Uganda ya Amondi bazira. Kati Juni wa 1995 ne bakola alliance ne bakola omukago. Kujukira nti aba Nalu bali bavudde mu Rwenzulu movement. So balina connection n'abantu baki bekaseese ey'amaanyi era abakongo bo tebamanyi ADF bakyayita Nalu wamekuwapa wagande mmetusaidia kwa Nalu bo bakyamanyi ki Nalu kuba yaliyo ne batawaanya nnyo so ne bakola omukago ogwo kati ADF wekola ki nevaamu kati yo ADF gitulwanyisa waliwo abantu abalowooza nti oba bo balina kubeera mu kulwanagana na gavumenti. Kati abanande bafaanagana abeeri era beegatta ne UMFF ne bakola ADF kati betulwanyisa ye bali bangi nnyo tulemunudde abantu bangi nnyo. Jjukira juzi bange liseketono bwe twawaayo abakongo lumu tukwata tununula abakongo ali nabo ne banunula baki bannayuganda abantu bakomawo so ADF gyeri nnyo ekyomukisa omubi kyate mulimu abantu muno abakwogana nayo butereevu nga bali eno Kampala bali mu Uganda bali mu Uganda bano n'abaana abato kyannaku nnyo mu Kiibi bw'otuuka eri ofuna ennaku wakyaliwo abantu Bilal yogera bituufu Bilal ensi ekulaba kati omulimu soko gweyambule Bilal yogera kituufu eby'abaana abato babatwala nja kubakulaga betunudde ng'oli eri Congo nga tuli Congo betunudde ne betukutte nga bakyagenda essaawa zino waliwo bebakyatwala bakyalimbalimba tugenda kubawa mirimu abavubuka tugenda kubawa mirimu abaana abato tugenda kubawa scholarship mugenda kusoma ku masomero era neebuuza nnyo omuzadde okwata atya omwana wo n'omuwa omuntu gw'otamanyi ng'ogamba nti bagenda kumuweerera. Mbagamba bulijjo tulina amasomero ga UPE wano tugakozese, tugenda Universal Secondary Education tugakozese. Amasomero ogo gasinga okuwa omuntu gw'otamanyi n'omugamba nti genda n'otatuuka nayo n'osanga omwana bamugye. Era Abaganda baffe abali e Busoga bakoseddwa nnyo. Abava erijoni ya Busoga, Iganga, Mayuge, Kamuli, abaana obasanga nga babajjeeyo omwana myaka 7 myaka 8 agenda kusoma bamuteeka mu bbaasi ne bamukwasa omuntu omulanga batuuse mu bbaasi omulala bamukwasa omulala paka bamutwala mu nsiko. Abalala bazaaliddwa eyo osanga abaana nga talabangako kibuga kyonna betununula najja mu bbaasi ne yeewuunya n'alinya taxi ne yeewuunya n'alaba ebizimbe ne beewuunya babakene babagamba nti eri bw'ogendayo bakusalirawo bali babi nnyo. Abaana kyebakola balaki bamanyi. Kati omwana oyo omusanga bakwata omuntu yenna n'amusalako omuntu nga talina kyatya bakuze n'emitima egy'ensolo. So ebintu ebyo ffenna bannayuganda tulina okubirwanyisa nnyo nga tuli wamu. Ebikolwa bino gyebiri abaana bakyabasomba timulimbibwa olimbibwa gyebiri. Bilal nze njaga kuwuliza nnyo nti bannamawulire temumanyi ebintu bino. Bilal gwe Katamba nze Mukiibi yesebo ebintu bino bibuulire nze obulya muganda wo ebintu bino gyebiri.
oyagala bujulizi bwa kikaaki ngenda kuwa ebifaananyi olaba abaana betunudde olaba emundu zetunudde olaba bakomanda baabwe betusse obirabeko bakomanda n'emundu busoga bayola bajja waliwo abantu bajja nga bali mu kifaananyi ekyemuntu ogwolaba omulungi okwongeza okumulabirira akabanga akawerako nagamba omwana ono kale bagenda kumuweerera agende wano Park University omuntu omuzadde n'awaayo omwana myaka 6 agenda kusoma n'abatika abaana 5 n'abatika mu bbaasi atandika obatambuza n'abajja wano n'abatusa mu paaka n'abajja ku bbaasi abakwasa mulala mu kibi bamukuwa eri olaako wookoma mulala n'abakwata abaana bagenda okutuukako kulinnya emmotoka 2 nga tebakyalina connection n'eri gye basookedde kuba omuntu ogwe balina mulala n'abaako wabatika mu jjaawo bagenda olaba nga waliwo ajja okukola ki okubajjawo eyo enkola gye babadde bajjamu abantu era njala okubuuza bannayuganda bannange mulekeraawo okuwaayo abaana bammwe mu bantu mutamanyi nti bagenda kubaweerera tebiriiyo omwana muteeke mu ssomero ly'osobola yogera n'abantu abo omwana muteeke mu ssomero ly'osobola naye nga omwana omufolowinga temugabayo baana bammwe waliwo n'abantu abalala bajega twakwata omwana omu omwana myaka 13 muwala bamujja mu nsi yabweru okumuleeta mu naye nga munnayuganda maama we ng'ali awo kibuga mu Kawempe muno n'amutwala abantu bano babi nnyo tibakwata abaana baabwe abawala ne babawaayo nno abantu abakulu abamanyi ekigenda mu maaso tibabawe bakomanda aba ADF basobole okubeerayo nga tebalina kye batawaanya nga batebenkevu mu mutima ne mu birowoozo basobole okulwana abawala myaka 12 myaka 13 tusanga nga balina abaana ono wagamba nti ono wa komanda gundi komanda alina abakazi 6 n'abalina 5 okusinzira ku bwokola mu field kakati yembeera eriwo mbeera mbi nnyo ate ekinnuma bambala ekifaananyi beeyita bayisiraamu era bagamba nti bagala kununula busiraamu obusiraamu tebuli mu buwanga oyogera nga oli musiraamu subhanallah njogera nga ndi musiraamu bayambala ekifaananyi ky'obusiraamu naye ebikolwa byabwe si bya kiisiraamu bibi nnyo 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 era bakoze bubi nnyo okutanana erinnya ly'obusiraamu nnyo 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 olw'ebikolwa bye bakola kwera otuuka mu byalo Congo bajja Allahu akbar Allahu akbar otuuka mu byalo Congo abakongo okuwulira ekyo badduka wanje abakongo mu byalo gye babadde okubira Allahu akbar nga badduka babe bajja nga bajja okulumba ekyalo bakola so waliwo ekigendererwa ekyekakati awo nina kyennengedde kirala gwe Congo obeerayo bwabera bajja okulumba ekyalo baga Allahu akbar Allahu akbar kati abantu bwe bawulira Allahu akbar badduka buddusi manyi kitegeeza ekyo umma manyi kitegeeza so nsubira nti obukulembeze bw'obuyisiraamu wano bulina okukulembera okulwanyisa abantu ab'ekika bwe kityo tudde tufune ekifaananyi kyaffe eky'obuyisiraamu kiri ekikadde kyo nina mukwano gwange mwogerako nnyo senior officer abantu ngamu tukola naye twali tugenda naye mu mmotoka nga tugenda Congo nangamba nti katamba twalina ewaffe nga ndi muto twalina neighbor waffe bamuyitanga Muhammad Mpeza something ngamba nti ewuwe ffe twalinwanga ku soda nga tuli bato bwe twalyanga ku nnyama bwe twalyanga ku muceere ku yidi ng'ayita ekyalo kyonna ekyewaabwe abantu ngamu ng'ayita ekyalo kyonna ne tujja abaana bonna olwo nga luba lukulu nnyo tulwesunga tabeera taata wa Professor Muhammad Mpeza Mihego simanyi oba wentungamu Professor sangamba nti kakati nga ye yakula amanya ekifaananyi eky'obusiraamu kwikuŋŋaanya abantu kubaliisa kusuubula kuwola ssente bwesigwa nga biyamba bantu kyekifaananyi obuyisiraamu kyeyakula ategeera era nga yeewuunya nagamba which kind of Islam is this? How can you kill people in the name of God? So nze kyampa nendooza nengamba kino ekifaananyi kyekiriwo kati so nsuubira nti obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze b'obuyisiraamu nammwe
okulaba nga tulwanyisa ebikolwa bino kuba tebarepresenting njagala otegeere nti ebigambo byoyogera bye bigambo ebituuka obulungi eri abantu abo bakulaba kubanga ebiseera bisinga waliwo ababyogera nti awo yayogedde lwakuba bw'ati nedda si kituufu twaha mukibiddi wano byoyogedde olwaliro lwembitegedde nti bituufu bantu batudde awo era kinkoze bulungi okuba nga nzize naye bukasitolakwetagisa okukola omulimu ogw'amaanyi kati olina okudda emirundi mingi n'oyogera eddoboozi ne lituuka eri abantu abo abatulaba nti nedda abaana baffe bangi bafudde baana b'eggwanga ebitaliimu ebintu ebitaliiyo you cannot gavumenti eno simanyi ntalo bantu bakazirwanyisa okuva 96 ebibinja bisooka 3 nawulyawo kulakwena yaliwo wadda be basooka 97 ne bajja ebigundu bingi West Nile Back Front, Uganda National Resistance Front, Uganda National Liberation Army, koni yasembyeyo bangi ebimu tubiwulira tetubiwulira bikwatibwa bikyatandika butandisi so lwaki olowooza nti gwe ogenda okujja oyitewo onunula eggwanga era ng'olunula from what teri nsi erimu ddembe lya kusinza zinaakatambulamu ze mmanyi nga nsi Uganda olabika totambula nnyo Biraala ensi zinaakatambulamu ate ntambudde nnyo ensi z'Obuyisiraamu nali Misiri mbadde Somalia mbadde Saudi emirundi egisukka mugumu ndabye freedom of worship ne mu nsi ezo tugamba nti za Buyisiraamu eri mu Uganda oyinza okuba nga logisanga wala wonna fawuzuka esaazo oyagala n'ogenda n'osaala gwayimirira mu muzikiti n'oveera n'ogenda mu muzikiti n'otumira n'oyogera n'ofuna kutuba n'ogenda okubuulira mu kutuba ku jjuma nga teri agitunuddemu nti ogenda kubuulira biki ekyo kyeyimira mu mawanga ag'Obuyisiraamu ge twogerako ogenda kwogera biki bw'oba ogenda okuyimira mu bantu olina okulaga ogenda kwogera biki that freedom ffe tugirinawo nofekka mu Uganda nti ojja mu masjidi King Suna tu n'oyimirira mu kiibi n'owatolaze script yo n'ogenda ku street abagenda ku street ne babuulira enjiri abaazina ne twaziina openly abantu badibetinga twaziina tetwaziina so freedom eri wano tosobola kugisanga walala wonna zimu nsibu zennaakatambula ey'okusinza ate nga ye mission yaffe Abayisiraamu tulina okutunula higher mission ki ekyakuleeta ku nsi wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun saakola amajinni magege n'abantu okujja kukola ki okuneesinza ultimate mission ewo oba ogituukiriza ndowooza oba oli ku mulamwa so nsuubira nti abantu bano abagamba nti bagenda kuliberatinga Buyisiraamu kyabulimba nnyo Abasiraamu bali liberated mu 1996 nga bannayuganda bonna bali liberated. Meja Biralu mumpe ssente nze mbateeka wano musomesenga abantu mubabuulye nze kennyini nakakitegeera nti byoyogera bituufu tulaba vidiyo wano nga zitambula kati ezabulimbe teziriyo babiformulatingireko tujja genda nga ffenna yogera ne gavumenti yo tujja genda nga ffenna muteeke wano Salaam TV tusomesa abantu bano bategeere nze twamki gambye abantu abali eri bambala kifaananyi kya Buyisiraamu gwe naawe olina okuvaayo nga munnamawulire omukuukuutivu olina omukisa okulaga ekifaananyi ekituufu abantu abo tebali ku bya Buyisiraamu Abasiraamu bali muno basinza ogamba otya nti to liberate Muslims from what? That's a big question. From what? That's a big question. Abasiraamu ngambye nti wandibadde onunula Abasiraamu basobole okusinza basobola okukola bizinesi zaabwe nti babaganda bo tebakkirizibwa they're everywhere. So ndowooza era kizizza nnyo Obuyisiraamu emabega population abantu abafudde ekifaananyi ekifudde kugambye ekifaananyi kya command yaŋŋamba nti ekifaananyi ky'Obuyisiraamu kyebayalina so we must reclaim our Islam. Baluku ali ludda wa yali e Congo ne bakomanders abala bangi waliwo abantu bagana ebifaananyi nti atukutte ekkooti ya Baluku
abadde wano abadde yakavaawo eddakiika 5 tutuuseewo kyogera ojjukira ya Rodriguez Amendoza ebikadde ebyo byali birala Congo mbadde mukoze mutya mulina enkambi ze mufunyeeyo Congo tukoze bulungi nnyo one okuva twatandika okugenda e Congo operation yatandika tetufunangayo lulumba lwa ADF kujja kuba mu Uganda bomu nga bwe yakolanga Uganda kibanga okuva yes twabasanyalaze eri okuva nga 3 November 2021 tebaddangako ku kutega bomu mu Uganda ate n'abagezaako okujja kuba twabakuba nnyo eri ne bagazawo kujja batuleetera olutale eno Desemba wa 2021 abayingira ku Semuliki entoroko Bweramule jeno diko lumo egola bayinyini yagenda yaliwo oyo jeno diko lumo yakulira operation tujja agikulira amajega fera yakwenda Mountain Division kakati zino operations mugenda mu bantu ne mugenda obosomero essomero lero lyolaba liri video bayitawo video primary school liri Kainama lyali lyaggalawo ADF Uganda batulaba Uganda bwe twagenda essomero dukola ki neddamu neligulawo era awo twali tugenze ku ssomero batulaba nga tugenze nga bajja abantu bonna nga batwetoloola awo ne basaba ebitabo ne basaba ki era mukama waffe naye batwalira abaana ba ssomero ddamu katono ne basaba ebitabo yes mukama wammwe nabibatwalira olaba n'ebyokulya by'abaana ba ssomero buli buwunga bijanjaalo n'amazzi bwe twagendawo baagala bayimiriza emmotoka abaana n'abantu abakulu tuyimirire n'ayimiraga tuyimirira bakuba olukuŋŋaana eriri ssomero lirengera abaana bajja bamugamba boogera Oluswayiri twagala bitabo ne basanyuka nnyo batwalira n'emipiira bazannye awayogenda ababaga musome ADF tugenda gimalawo biki era nga tukikola nti eriyo nayo tukuuma essomero lyali lyaggalawo oli omusirikale akuuma saidi essomero lyali lyaggalawo eryo twamala kugendayo ne liggulawo abakongo basanyufu nnyo ku lwa Uganda okubeera e Congo kubanga emirembe gikomyewo kasooke nkubuuzeemu katono gold ye mumulabako eyo gyali gold si bye byatutwala gold si yatwala twagenda atulaba kasooke tuwummulemuko katono tulyoke tudde njaga tuwummulemuko katono akaddeko kalabika nti katambula tulyoke tudde simanyi bannaufuna omukisa okuwa obeeko n'essimu oba n'ekibuzo ky'obuuza naye tulina omwogezi wa operation Suja Bilal Katamba Meja we tuli naye nze Twaha Mukiibi saagala oveewo katujje. Eno ye Salam TV. Mweyagale buli lunaku ne Cairo Bank Salam account. Cairo Bank Salam account eyina byoganyizibwamu bingi nnyo nga tekuggyako ssente za leja buli mwezi n'okusindika ssente ku account yaffe endala wabwereere ofunirako relationship manager n'ebirala bingi ate mobile ne internet banking yaffe ekusobozesa okumanaginga account yo buli wamu w'oli kati olinda ki gulawo Cairo Bank Salam account leero weeyagale bankinga otereke ate osuubule mu ssente z'e Uganda oba mu dola ne Cairo Bank Salam account. Kyalirako amatabi gafaga kuli okumpi okutandika okumanya ebisingawo kuba ku namba yaffe etali yakusasulira noti 8 noti 2 noti 25 oba whatsapp noti 7 8 6 Cairo Bank, growing with you. Cairo Bank etunuulibwa bank enkulu eya Uganda. Sente z'abakasoma okutuukira ddala ku bukadde 10 zikuumibwa Deposit Protection Fund eya Uganda. Enkula n'obukwakkulizo bigobererwa. Where do you
Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.wellytravel.com or our social media platforms at Welly Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Welly Travel, your life-changing journey. Talk with freedom. Get MTN Freedom voice bundles that don't expire. Dial *100 *21# or my MTN app for more bundles. Together, we're unstoppable. Ball bubbling out here, players thrust down, but in the end, they still get what they sought. And it's the captain that seeks to silence the visitors here. Rashid Yakini, the passion is evident. This is all-out war. Jermaine, it will definitely mean matchup for Nduparka. The fact that they've had a quick response, it boosts their confidence again, and it gives them a chance to win this game. Clearly, a goal in this particular situation, and if they can build on this and get a second one, and even a third, and win the game, then it gives them a bit of hope that they can stay in the StarTimes Uganda Premier League. Brought to you by MTN, the official broadcast sponsor. Salam TV program Omukeeze. Kituufu ky'okola kya nkizo nnyo okwera nti oli naffe tulina Major Bilal Katamba. Ono ye mwogezi wa Operation Suja. Jiri ya Uganda ya UPDF lyagenda e Congo. Simanyi lwaki bagituuma Operation Suja. Niyo mwogezi wa yono Bilal. Bw'obeera nga program tosobodde kubeerako. Fuba okulaba nti oginoonya ku mitimbagano ogifune Salam Television, gera ku Facebook obeere nti owuliriza oddemu ogirabe otegeere. Major Bilal oli musajja musiraamu. Ebigambo by'oyogedde nze okutuuza wali nze Mukiibi gwe Katamba. Ekyo kyokka nze kimmala nayo nooneka. Ekyo kimmala okukkiriza by'oyogera. Gwe Bilal. Gwani? Bilal nze twa ate waddala si Bilal wo edini wajisoma Bilal si ya mulimu egundi yinze Bilal waddala ate Bilal wagenda okwogera Operation Suja ng'ate oli mwogezi wa division ki nali from first division kibya kino ekyayo Kachiri bwenava n'engenda ekitegeeza era emirimu ebyokwogera ng'obimanyi kati wano bwedde ebigambo byoyogera Mukiibi twaha Mukiibi byawulira ndi bituufu. Abantu bali bakulaba tebamanyi nti abaana baffe balimbibwa kyekyakuleetesezza wano Bilal Katamba era nawulidde mwoli mu Kampala nenkuleega tuula aye munange era ensonga lwaki mulina okusomesa ebbanga lyonna mulina okusomesa ebbanga bwe nali nkula awo ku paaka empya bayitanga yalinga parkyard bapaakingawo motoka zajjanga mu kisaawe Nakivubo twali mu primary school
kati nga tujjawo naye twalabanga abantu awaliwo abavubuka abazanyanga buchanisi nabagamba eno teri abo busatu nakulaga kalo nakulaga kali nakulaga notaako ssente naye nga tosobola kukateeba naye kyanneewunyisanga nenkyangu osangawo omulala ne luno kati nabadde nzije mu Kampala nga mpitekawo empaawo mu mmotoka yange envuga nzire ewange naye ndabeerako ebwayise ku kkubo nga lwa abantu abakyakubabukyaliwo neneewuunya abantu be babba mu 1998 nakati bakyababba kyenda bakyababba mu ssalo y'emu. So ne kino bwe kiri eky'abantu bano aba ADF kyokuva mu 93 balimba abantu myaka 25 n'omusobyo wakyaliyo abantu abalimbibwa bulimbibwa yensonga lwaki nkireese nti tulina okubanga tusomesa abantu ebbanga lyonna abantu be babba mu 10 be balimba mu 93 mu 23 ne mu 23 nga bakyabalimba. Mulina omulimu munene nnyo nga bannamawulire okugyayo ekifaananyi ky'ebintu bino nga bwe biri. Uganda emirembe gy'erina tugisanga walala. Bw'ogende Congo mujala mutambuleko nnyo muggyeko mu nsi ezo ezirimu entalo zenfunye omukisa mbadde Somalia mwevayo butereevu nengende Congo olaba olutalo kitegeeza sijja kujjanja kwa umaru kikaye yawe yayagala nnyo awali olutalo nze sijja ayagala byenoonese anza awali olutalo sirinya oli munnamawulire olina okujja wano kirungi nti ojjayo ekifaananyi bujja wano nze conviction gyenyogera nayo essaawa zino si ye conviction gyenandyogera nayo nga sinagenda nga nkyali kakiri nalabako n'amaaso gange ndabye ebigenda mu maaso ndabye abantu abadduka ndabye abantu bebasalako emitwe ndabye obwana obuto bwe bawaayo abayeekera ne babukusanga abakyala ndabye obwana obuto bwe tutunudde embeera gye bulimu n'obusanga bonna buli awo bulinga obukima embeera eri eyo ndabye ebyalo amatongo wetwagendera ng'abantu byalo tebiriimu bantu kyamukisa nti abantu bakomye mu byalo byabwe abantu balima amasomero gaguddewo activities agenda mu maaso enguudo ziguddwa abantu baleeta ebyamaguzi okuva e Congo batandise okuleeta okusinga gonjanze gwendaba buli lwengendayo baleeta nnyo gonja ekkubo baali yazibwa nga terikyayitwa wanu nga bbi ate nga bayeekera bakubiramu abantu kati abantu bajja olabye ku baana abato abaleetebwa nga bayogera olusoga bayogera Oluganda bayogera Oluswahili bayogera Olukonjo nga baana baffe baawano. So abazadde mubeere ogaye nti teri kulimbibwa nti omwana bagenda mumusomesa naye nga lwaki obusuula obuvunaanyizibwa bwo ffe bakitaffe tebaalinanga ssente naye nga batuweerera nga yambala empale kinakuweerera naye gwe omuntu ali mulembe guno ebyobusobozi nga bingi nnyo boda bazigula oyinza okukolera buli wamu nga lwaki ogamba nti bakufaalira omwana wo bamuwe scholarship nga gyagosomera tomanyi nayo totola buvunaanyizibwa kutuukayo nogamba nti katambazze mbadde mulaba ayogera bulungi kakati kamuwa omwana bwekyo bwe babikola. So abazadde okuma abaana bamu ekirala tulina abantu abakolagana n'abantu bano ennaku zammwe ziweddeyo wanje ennaku zaabwe zikoze eki ziweddeyo mulimu abakolagana n'abantu bano bakola aloleza abantu babasomba batya abantu babasomba balina bamanyi gundi abagundi gulina abagundi waliwo babasombera eddagala waliwo babasindika ssente mwebali ate n'aba ADF bennyini bakyalina omukisa abatannafa abatannakwatibwa okujja okwewaayo mu mikono gya gavumenti. Buli wogenda mu mikono gya gavumenti oba seefu. Kakati nze ali eno e Kampala ali e Uganda ndiiganga mbadde nze mbasomba nsobola okugenda ne report yange osobola okujja ne report nga n'ogamba mbadde nkola bwenti naye mbimaze kiba kyanjawulo nga tuzze tukunonya kuba tujja kukufuna wanje kino ekikwekweto si kyaka tekigenda kuggwa paka nga abantu bakyaliyo bangi naye tekijja kuggwa paka tukoze eki twamazeeyo. Subira nti omulundi guno nga tufunye support ya government yonna twagala n'abantu ba bulijjo bategere kigenda mu maaso batusupporting kuba abantu bano bave eno baganda baffe bannyinaffe tubeera nabo ku byalo batumanyi tubamanyi gwama gundi yagenda gundi yabula gundi ali eno abamba bamanyi nga batya n'okwogera. So biseera bye bino abantu abo boogere bo bakomewo mu nsi yaabwe. Babalimba ki? Waliwo abavubuka abakulu abatandibadde na kusoma babalimba ki? Abavubuka babalimba mirimu.
tugenda kola ate kye batandisa ne mu 93 jukira kyajjawo ekyala mu 3 linga batandika waliwo olutalo lwa Iraq lwa 9 twali bana batonga tukyasoma mu primary school naye twabisoma twabiwulira n'okubiwulira nga olutalo bwe lwaggwa 91 gafuwo kati ekyaliwo ebiseera ebyo nti twagenda kuzimba Kuwait baagala bakozi ne bakuŋŋaanya abaana mu Kawempe muno mu Kampala ekyazanga Uganda yonna ebusogende bakuŋŋaanya abantu bangi tugenda Iraq tugenda Kuwait olutalo lwawedde tugenda kuzimba Kuwait baagala bakozi ne batwala bangi babatwala mu ntalo babatwala mu ntalo jukira twalina abatabi bangi ebiseera ebyo ne gavumenti eri ya Bashir bakuŋŋaanya abaana 200 ne baba training eyo ne bayita eri mu Oriental Province ne bayingira Congo n'ebyokulwanyisa bingi nnyo era bagezaako kulumba juluga nti mu Novemba wa 13 Novemba 96 balumba empondwe yataake yasooka era ne withdrawing okumalina ku weeki nga sabbiiti ng'emu ne balowooza nti bawambye era ku olwo abaasukka bina baasigala waawo UPDF yayumba olaba abantu abo namba ezo eno gavumenti tusobola girwanyisa bwotyo bangi baasigalawo. Salam TV program Omukeeze nine Major Bilal Katamba ye mwogezi wa Operation Suja atubulya buli kimu kyakubulya kyekisembayo abaana bammwe balimbibwa batwalibwa nze twamukibi kubanga nkikkiriza era nkyogedde bane mufeeyo nnyo okulaba nti abaana abo mubakuuma ne message okuva eri musajja wange twaha ali waka yafuna akabenje yali ava Sudan musajja we Sudan kati yafuuka mu Sudan akolera nnyo South Sudan sebo webali kwera nti kwoli n'abala njagala kufunayo essimu 2 oba 3 ng'olina kyogamba omwogezi w'eggye erya UPDF Operation Sujja 0758 yesimu gy'oba oyitako kantandike munaffe ayiseemu. Hello munaffe. Hello. Kuba essimu beera mu bufunze tusobole okukwata abalala. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Beera mu bufunze tusobole okubuuza abalala sebo. Sebo era ndi mu bufunze nga gwe wayambadde etayi nga oli waiti nga tolinawo kyekubiira kyonna era essimu 3 tuzikiriza sebo. Nsaba kutolera omwami oyo salaamu nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwami Katamba nze amannya gange nze Hamidu Wasaaka. Nsaba kumubuuzaako nti ye ekitiibwa ekyo kyalina ekyobwa meeja talaba nti kibulako olw'okwogera ennyo ebbanga lyayogeredde Somalia Congo ludda wa amutebenkevu nakyo manyi bw'aba alina naye ekimuluma naye akiyisaawo oba ffe kituluma tukigira nti kyekino yandibadde genero yalibadde ng'asoose okwongerebwako ku kitiibwa kubanga ebbanga Katamba ebbanga lyemulabidde ebbanga ayogeredde ebbanga ddene. Ekibuuzo kyange ekirala lwaki baagala okubajja Congo nga bagamba nti batandise okwegatta n'abayeekera twagala twetangaaze mu bayeekera eri balina bye balina okubeera nga bafunamukko banawulirako nga baga nti bagasse n'abayeekera era Congo egamba nti bafulume ki ekibuuzo ekyo. Nze Hamidu Wasaaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwegasse kati ogenda twawulira abeegatta n'abagenda okukola omulimu omulala. Ali ku ssimu omulala gwe njagala okufuna eggye lya Uganda alyegasse ate biki awo tulina omwogezi wa UPDF Operation Suja afande Major Bilal Katamba. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Omukiri Uganda wange wasuze otya? Gyendi sebo goddirira sembayo kati nkwagala mbufunze. Sebo ono yajjawo kali amaggwe munyonyonga bulijjo. Sebo. Njagala kwebaza nnyo omwogezi oyo. Ku mulundi guno era nange nga bw'obimanyi ebyange era mwebazizza era. Beebale nnyo beebalire ddala ogenda e Congo ne batebenkeza emirembe
wamu n'okukola enguudo ekongo ne ziba nnungi nnyo kubanga eza uganda zaggwayo zokole bulungi nnyo tulaba wano waffe okujja emu n'okwetolola kampala ogwe bulinga nnimi beebale nnyo okukola ekongo okukuuma ekongo yagenda kuyongerako enkyafe tuyanzike anfuneyo omulala omwasembayo yeebaziza bwebaza nolwekyo bane mwegendereze nnyo singa agamba nti abaana batwalibwa omwana mutwala kumufunira mulimu omwana mutwala kumufunira kino soka wetegereze halo munafu halo sebo wesebo nze magola ali okusinza na iganga agamba ki owulidde ensonga ezikwatagana ne busoga sebo yogera n'omubuuzi mpulira ensonga egamagana kubasoga n'abaana abayeekera bali mu ADF kati abantu abo ababatwala abaana tebaboogera nti nze nava mu kitundu gindi era yantwala ndi gindi nemutuyamba abaana tebavaayo olina ekibuuzo kirala nze ekibuuzo kindi otwaka okwebaza omulimu gwe mutukozeemu n'obukuumi bwa UPDF tweyanzanye ebibuuzo ebisatu tebiweze oli yabadde yeebaza bwebaza noza kanyongereko omulala njagala ebibuuzo bisatu abaana bano mubabuuza lwaki temubazza naye nno omunaye nkubuulira abamu babeera baafudde dda besasi kubanga naye abaakutte emmundu put into out of action awo kakati put out of action kitegeeza afudde kakati bwe bakwata omulala nga basseeko 5 ne bakwatayo abalala 8 5 bafu hello munafe gamba nti halo eddoboozi siriwulira ngenda kukuta munange eddoboozi liri wansi ngenda kukuta oli kusalamu TV program Omukeeze nina Major Bilal Katamba ye mwogezi wa Operation Suja hello nkutadde eddoboozi liri wansi liyo sebo njakaoddemu abantu abo neyanza nnyo mwami Mukiibi bibuuzo biri tutandikira kuwona agambye nti Hamidu waliwo agambye nti abaana bemubakwata temubabuuza ne mubazza gye tuli musajja ali busoga abaana bwe tubafuna si kubakwata tubanunula bununuzi sigamba tubakwata nga abalwanyi baana bato kubanunula kuva mu buwambe era enslavement okubanga bali mu buwande ate obuddu babawamba ate bali mu buddu embeera gye balimu abaana abo balina okubudaabudibwa omuntu abadde mu nsiko ekumala emyaka 5 nga yagenda muto kati alina emyaka 11 12 tomujja mu nsiko n'omuddiza famire abantu abo babawa abantu abakugu ne bababudaabuda ne babatereeza obwongo ne babazza okubeera mu mbeera z'obuntu bagenda okudda mu mbeera mu community zaabwe n'abantu baabwe ng'ekifaananyi kiri ekyokulowooza nti buli muntu gw'olaba asaana kugibwako mutwe kivavuddemu Major Bilal oba nammwe mubayingiza magye aba bayingidde amagye gayingirwa kati ennaku zino bwe tutyo amagye twagala ng'osomye suni ey'okuna yeetandikibwako ogayaba wa mukisa amagye tegakyayingirwa nti abalemeddwa ku kyalo bituyingiza amagye obadde obiraba wano nga tuli kuruutinga tukusaba ebbaluwa y'RC1 ne twagala okulaba rekodi yo gy'obadde obeera oli mulamu bulungi tulina bikovukovu amannyo gonna omutuuka mu rekodi abadde omubbi atawanya ekyalo yayita buyisi tebagenda tayingira magye ye RC1 bw'abanga afunye recommendation letter okuva mu RC aba agijjeewa RC bw'ebanga batuufu so abaana abo tusobola kubabudaabuda tumala okubudaabuda era abakugu sifu naye abakugu bajja kubazza bajja kubagatta ne ku famire zaabwe bwe zibanga gyeziri kyo kikolebwa mulinayo nga bameka sijja kulekerera awo abaana beeyongera kulimba sinza kulekera sobola kuwa namba akuŋŋaanyo nga bameka bemuddaabiriza bangi ngenda bakulagano sobola kuwa namba essaawa zino kuba buli kanaku beeyongerako naye abaana bangi n'abantu abakulu bennyini abadde mu kulwana bangi emmundu ze tulina nyingi
abafiridde mu action eri nabo bangi betwogerako gyebiri ddala era abantu gyebali lwaki tumala ebiseera ebyonna nga tugende Congo tunoneyo ki okujjako olw'emirembe gya Uganda n'egya Congo n'egya region kugambye nti ultimate ekisembayo ekigendererwa kulaba nga enkulaakulana ejja mu region eno tesobola kujjawo enkulaakulana n'obutabanguko tebikwatagana wali okulwanagana tewaba nkulaakulana bugambye nze nasanyuka nnyo nga bataddewo waliwo ekidyeri ekyateekebwawo feri wali ku Semuliiki abantu basala ne bagenda e Congo abakongo ne bajja e Uganda tekibaddeewo operation tujja okuva yatandika ebyo bitandise olwo enkulaakulana ejja mu bitundu naaba abakongo bagula amabaati e Uganda bagatwala ewaabwe okuzimba nnyumba zaabwe ezayonooneka olaba nti ebigendererwa by'ensi zaffe ebbiri bitandise okubirabako okubanga tubifuna wabula yambuzizza omwana musuubuzi wawandege yaawo tinyala kutandika kuleeta byennyanja e Congo olaba abantu batandise okulowooza no amakubo tugaguddewo security gyeri abantu batambula tunoonya eri abapembe n'okukuma enguudo ezo tuzikuuma teziri awo ttayo enguudo zikuumibwa eziyitwako abantu okulaba nga tewabaawo butabanguko buddayo kukolebwa ku bantu nga batambula kakati wabaddewo Hamidu Wasaaka meeya agambye nti meeja ekumala meeja aba senior officer w'amagye meeja aba senior officer meeja general isitambula nga meeja general nawe ogere mu line y'aba general katamba nange nti yo katamba general kati noonya katamba general abuze kati zibira meeja katamba webali Hamidu Wasaaka nkoze bulungi awashayogedde ankoze bulungi ku ekyo ekyaranka ero nene kati jeno si ekikulu naye osobola kukola kina meeja eyo oba nejjeno eyo naye kikulu contribution kijja okola si kwambala majolobero nti oyambadde oli jeno osobola kugatta ki ku institution gy'oliko ku ggwanga ambuziza ekisembayo ku ekyo kati ekya jeno tekujjaamu bakaba bange banaabanye bajja kugimpa ate obulungi nti amagye galinga ttiimu ya mupiira ndowooza you bring your best oba oyagala kuwangula kati ye institution yemmanyi nti ekola ekintu kyonna ebisinga ku merit kyono yajja okusobola kuba twagala buwanguzi ekyokwogera okusobola wano n'abantu bakusobola wano baga nti oyo omusajja ayogedde ensonga nnungi nnyo era okulonda okubeera nti oli mwogezi nzikiriza ekyo kyo neyanziza so ayogedde ensonga eyokubiri kyate batugobe Congo ate mugamba nti waliwo ebintu byagasse bibiri nga twawule operation Shujja eri wakati wa UPDF n'amagye ga FADAK age Congo balwanyisa ADF na waliyo okusinga ddala mu South Kivu waliyo ekibiina kye bayita M23 Congo bagita M23 M23 eyo nayo ekibiina kyabayeekera kirwanyisa gavumenti y'e Congo kati waliwo enteekateeka enjawufu weebale nnyo East Africa Community bayita eyava mu Nairobi process ya His Excellency Kenyatta yatandika amawanga ga East Africa bagala East Africa Community Regional Force abagendamu nembamu abasudaani ababurundi ndoza nangola gyeri so byanjawule Hamidu Wasaaka agamba abo baba tulopera dda wano bakolagana n'abayeeke eyo eri East Africa Community Regional Force Uganda tuliyo nga Uganda anti abo bonna ffe tutunulira abafu kakati ensi zonna Burundi Kenya gyeri Burundi gyeri South Sudan gyeri Uganda gyeri n'Angola gyeri bonna beegatta bayogawagale meja lindako abantu tubatunulidde batuga nti UPDF ekolagana ne M23 era okusinza ku mukulembeze Felix Tshisekedi mu Gwomukaaga abo bayinza okudda nendo zaabo sibo na Uganda boogera East Africa Community Regional Force ate Uganda si egikulira bigambo ki byosembyayo ebigambo by'ensembyayo mukyaliyo e Congo operation Shujja waliwo wabadde Congo tukyaliyo wabadde ayogedde ku nguudo ng'agamba nti enguudo tetukoze enguudo tuli Congo ate ezaffe tebannazikola yeebazizza nti mukoze enguudo mukoze bulungi akyebaza bwebaza naye era waliwo abantu abakomplaina nti ate kati wana enguudo nfu muli eyo mukola tweyanziza gambye nti teri nkulaakulana eyinza kubeerawo
nga olw'oddukadduka okufuna enkulaakulana entuufu tulina okumalawo oddukadduka ekyatwala Congo okumalawo oddukadduka abantu abajja batukubanga eno ne bakuba ne Congo okupromotinga obusuubuzi wakati w'ensi ebbiri bannayuganda bagende basuubule abakongo bajje basuubule abantu ba Eastern Congo bagulanga ebintu wano mu kikuubo bonna abakongo bajje ne bagula ebintu mu kikuubo kati bw'osalako paati ya Eastern Congo noba nga tokkiriza abantu kujja manyi sente bannayuganda ze bafiirwa mpitirivu ekirala kyamakubo ffe tuba tugenda okuleeta emirimu tulina okuyisa emmotoka zaffe logistics si mundu zokka waliwo ebintu bingi tunaayitawo okugendayo ku makubo tegaliyo teekawo amakubo ogende nebyokusula bijje akadde siina Major Abdul Katamba omwogezi wa Operation Suja gotena yo ndoko olwaleero simanyi oba olwokuna wiiki ejjo n'oba okyali mu Kampala nandibadde nkubuuza nnyonnyola enkambi z'abayeekera bano zibeera zitya ADF enkambi ze muguddemu bazikuba mu bifo ki ze musobodde okubeera nti muwambyeyo mmeka olwokuna onoobeerawo olwokuna nja kubeerawo okomewo wano gamba abantu abo nezijja kudda inshallah bwe banampita nga n'obulamu bwe buli nja kudda olwokuna komawo wano nga tonnaba kuddayo mu ntalo zo ng'oli wa ntalo sijja kusobola sabuza ggwanga kununula bannayuganda kulaba nga bafuna emirembe tugendereyo kulwa bannayuganda si kulwaffe naffe twandiyagadde okubeera olina famire wano e Uganda abasirikale bonna bali eyo balina famire wano kwewaayo okwekiko ekyawaggulu enyo gamba nti tugenze eno kati emyezi 17 tulwanira bannayuganda bafune emirembe era njagala bannayuganda nnyo bategeere sacrifice okwewaayo okwo abasirikale gwe bakola okulaba nga bakola omulimu gwe bagenda okukola twenzege tunamwegattako aba ADF nkiriza mbakubira omulanga bonna abakyaliyo abakyalwana balipootinge ku ditache zaffe wali amagye gaffe tebajja kutuuzibwako mutawaana gonna bwe mutajje tujja balumba naye muveeyo mweripotinge oba oliawo mujja kuona buli wa ADF aveeyo omukisa weeguli bajje ajja mu musonyiwa abajje kuba bonoosigalayo omulango ogugenze n'eri abakola nabo abali e Uganda abali muno webale kubera nti otambudde naffe tuli mu program Omukeeze obadde mulami bulungi tuyinza kweyongera akadde kukeeko nze twa Mukiibi olunaku olwaleero tubadde ne Major Bilal Katamba ye mwogezi wa Operation Suja okuva eri e Congo omukisa gunaabeerawo ku lwokuna olujja tujja kwera nti tumweyongeza atuwe nga tannaba kuddayo mu ntalo ze mubeere bulungi kale batukumire ku lunaku olw'essaana ejaga kutegeeza nti Salam Community Baraza yazzeemu oluvannyuma lwa Ramadan era bagenda kubeera mukono okutandika ku ssaawa 2 ez'okumakya paka n'olwekyo ssaawa 2 baseeka bonna bewandibadde olowoozaako bakulembeddwamu Shemafu bagenda kubeera mukono ku muzikiti omunene omuzikiti gagadde olunaku olw'essande mwenna abeerugazi abeekayunga nabo mu kibuga Kampala mukuŋŋaanire emukono awo sobola okubeera nti ate tweyongera okumanya eddiini yaffe mubeere bulungi Katonda tukwatagana olunaku olw'enkya enkya tugenda kuba nga tukwatagana na byanjigiriza nyenda kutuuza wano baprofesa batubuulire biki ebiri mu masettendekero sinza kwongerako akaddeko keeko mweraba